hamu yonna mugenda gimenya olwo lwonna lutobazi n'ekisaawe kyamu nga mwekiri genda eri erugogo njogera nnyo genda eri erugogo awo wonna lutobazi genda eri enakawa kiziti kyambogo stretch eyo yonna olwo lwonna lutobazi actually nesipiya moto naye eri mu lutobazi. Who are you going to do about this? Naye lwaki tebatubuulira? The city is lutobazi. Kampala lutobazi. Mulina ku dividing ways ezokukoze akasigaddewo mukawo improvinga mutya amazzi ne gatambula bulungi ne gateesiba mugenda kumenya. Are you sure you are going to break the entire city? Mugenda kimenya mwaswadde dda wali Starbucks yasigaddewo. Okay, yo mwagikiriza neera ani bw'obigamba abimanyi. Olutobazi we luli abantu bemaze okusenga naddala abantu bano aba bulijjo mufayininga engeri gye muyinza kubeera how you can coexist nabo. Oluvaawo nti obwana bwa Nuupu tebukoze naye abasajja nga bano mwali bajjeemu ddi ebyamagezi? Mwalitegedde mutya nti basobola okwogera ebyamagezi singa kiba kyetaagisizza? Mwalitegedde mutya nti si basiru naye beesiriwaza bwesiriwaza? Munnange njagala kikutegeezaako nti abasajja bano si basiru naye beesiriwaza bwesiriwaza. Olaba omulalu asobola okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga. Olaba muzibe asobola okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Olaba kiggala asobola okuwulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kwe kyoŋŋamba nti omusajja nga Ssenkubuga ali exposed, smartphone agirina, TV agirina, asobola okulaba amawulire ku buli TV kubanga ye yasubscribe nga takozesa free to air. Ayina data amusobozesa okulaba buli ekigenda mu maaso mu ggwanga. Goŋŋambye nti takimanyi. Babeera babimanyi ne just beesiriwaza bwesiriwaza. Era bw'osanga ng'akaana ka Nuupu konna kanneebalizeeko. Munnange kakoze omulimu gw'amaanyi okubikkula obwongo bw'abaali beesiriwaza, obwongo bw'abategeevu obwali buteekeddwamu balaafu. Ekyo nno kikulaga nti Ssenkubuge bulijjo byayogera n'ebyekisiru byanaddamu okwogera kubanga teyakoma jjuuzi okwogera. Tolowooza nti bw'ayogedde ekyamagezi taddemu kwogera bya kisiru. Munnange aba apretendinga bipretendinge. Ekituufu Ssenkubuge siyaasa akimanyi. Gw'ate olaba omwana omuto akyali ku bbeera asobola okukimanya kubanga naye awa omusolo. Actually si mwana muto yekka yawa omusolo naye oluba okukutuliramu omukyalo omusota n'akugamba nti mukwano waabitegedde nasobye atandikirawo okuwa omusolo ng'akyali mu lubuto ekyo ekisaayisaayi n'azaalibwa ng'awa omusolo. Gwe kyogamba Ssenkubuge omulamba tasobola kumanya bigenda mu maaso mu ggwanga. Aba abimanyi kwewuttaaza, kwesiriwaza, kwebubuyaza. Omusajja omukulu alina n'abaana be naye nga yasalawo okutunda omwoyo gwe, nga yasalawo okutunda entegeera ye. Yagoba ssente teyagoba integrity. Njagala okukubuulirako musajja gwe Ssenkubuge. Olaba Museveni bw'akuwa ssente aba takuwadde omuyambe kuba toyina ky'oyinza kumuyamba. Olaba ne byabakama eyamuyamba ayinza okuba teyamuwa ssente nga yamuwambira ku mudumu gwa mmundu kwe yalangiririra nga teyalangira ku maanyi ga ssente. Gwe ki ekikulowoozesa gwe Ssenkubuge oba omuntu afaanana nga ggwe nti Museveni akuwa ssente lwakuba olina ky'ogenda omugattako? Nedda, Museveni agula ntegeerayo. Museveni agula nsaayo mu abasoma gye muyita integrity. Ensaayo kintu kikulu nnyo ate kye kirina okubeera eky'obugagga kyo. Naye kya mukisa mulungi nti munnange tukuvumbudde, tukuseseetudde mu luubu lw'abalwadde abayi nge tukuteeka ku luubu lw'abalwadde abawa essuubi nti essaawa yonna bajja kuwona. Ate era tukubidde abantu ekitangaala ti amazima muba mugamanyi, ekituufu mubeera mukimanyi naye mubikkirira kibikkirire. Si kibi okukibikkirira ekyo ekikyamu ky'oli mu kubikkirira naye olina okukitegeerako nti kazambi ne bw'omubikkako ebisubi, kazambi alina eddoboozi wadde nga tayogera. Eddoboozi lya kazambi liyitira mu kawoowooke era asobola okuleekaana nti bannange ndi wano
naye ng'ate weewunye tayogedde naye n'aleekaana nti bannange ndi wano ne bwe munaabikkirira ebibi bya Museveni biwunyanga kazambi essaawa eno munnange ne bw'obibikkirira era akawoowo kaabyo keesokoolayo ne kadda ku ngulu bwe kati naawe n'owulira ng'otuusizza ekiseera ekikoowa okudifendinga ebintu ebiwunya. Kazambi ne bw'oli mufuuyira akawoowo kaakalifuuwa akawunya obulungi bitya alisigala Kazambi era alyeyerula mu kawoowo akalungi ako akamwetoolodde k'omufuuyeeko ye n'aggyayo ekifaananyi ky'oba akawoowo kakatuufu aka Kazambi. Ssenkubuge tukwanirizaako mu lubu lw'abategeevu naye owulira otya lw'obaddeko omutegeevu olunaku lumu olaba osanyuse bw'otyo lw'obaddeko omutegeevu olunaku lumu saasira ffe ababisiibamu.